Ziwedde nga kya kubeerawo ku Lwookutaano olwa wiiki eno ku Lugogo Cricket Oval. Ab'ebyokwerinda balabudde bonna abakozi b'effujjo obuteetantala. Bukedde Lwookuna yatuusedde mu katale ng'akuleetedde bino. Tukulaze engeri Katulubwama yafiiridde. Buli yeeyongedde mu Ekivvulu ky'omuyimbi Pallaso kigenda okubeera ku Lwookutaano e Lugogo. Mikono gya ddereeva we tukugattireko n'endwadde mukaaga enkambwe z'abadde atoba nazo. Lugogo bagenda okubeera Ekivvulu kino ejala festa myoko omugeza polisi mu kampa emiliyano Luko yesikira ategeeza nti bakugira abasajja baabwe okakasa nti abategesi bajja n'okuddayo nga teri abakutteko. Tusaba abantu okubeera abeegendereza nga bajja mu kifo kino okugoberera ebiragiro byonna ebinaaba biweereddwa poliisi wawe mulina opaakinga wawe mulina oyita buli ayingira tumwaza okulaba nti nekintu kyayingira nakyo si kyabulabe. Yesikira alabudde abakozi b'effujjo obutalinnya Lugogo ku lunaku olwo. Abakozi b'effujjo naffe tubeetegekedde ate tukozesa mukono gwa kyuma. Bw'oba ng'oli musazi wa nsawo ng'okuba simanyi bantu bikonde ku kkubo nga bajja ogeza n'ojja kubanga ku luno afande Ochola ayingudde loole na loole z'abasirikale. Ye Pallaso asuubiza okuyimba ennyimbe zonna n'ayita abantu okujja mu Love Fest bamuwagire. Friday bonna banne ingabwendi ntegesera bu fest mbereramu. Pallaso akuyita mbeetegekedde emyaka gyali 5 nezifuuka ennaku kati ebugenda kubeebola sawa. Njagala okwebaza Buganda yonna bonna abampagidde mikwano gyange mwenna abaliyo temusubwa saagala musubwe ate anaasubwa bw'ova wano toddayo n'omunyumiza. Njagala ofe n'essanyu ly'omunda saagala onyumize muntu bannange mujje kigenda kuba blood mikwano gyange this Friday. Dola namala ku Bukedde family akubiriza abantu okwagala okugula tikiti ate abalala Bukedde TV bazeewangulire. Emitimbagano gyaffe tiketi tuzigaba programu zaffe ez'okudigida yogera kayisanyo yogera ku kyenkya yogera ku luyimba lwo yogera kasalabwejja genda ku social media twatandise ddaata ekikumamu omuliro. Iginaati yasikamya yakusakidde guli ku Bukedde TV. Ne lwaki yalaama okumukungubagira okumala ennaku 7. Olutalo lw'abayimbi Pallaso ne Alien Skin luzingiddemu ne bapromota ne beeyogerera ebisongovu mwasiika obulamu. Tukuleetedde abakugu nga Loriani kwaniriza mu kitu kyaffe ky'ebyemizannyo hagatali ku nfuufo wano ku Bukedde TV1. Tutandikiddeko nkambi ya ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes etegekera empaka za Africa ez'okusunsulamu agenda kubeetunka ne Algeria ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini. Omupiira gugenda kubeera mu kibuga Yaounde ekya Cameroon. Uganda Cranes erina okuba nga ekyaza naye olw'okuba nti terina kisaawe kikirizibwa kubanga kizanyirwamu emipiira egiri ku mutindo oguzanyirwamu empaka zino eza Africa ez'okusunsulamu y'ensonga lwaki egenda kuba ekyaliza ku bugenyi mu Yaounde mu Cameroon. Ttiimu y'eggwanga omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes eyongedde amaanyi mu kutendekebwa ng'eteekera okutuuka ne Algeria mu mpaka za Africa ez'okusunsulamu. Omupiira gwa Uganda ne Algeria guli mu ggwanga lya Cameroon nga Uganda yekyazizza olw'ensonga nti wano awaka tewali kisaawe kiri ku mutindo guteeka mpaka z'amawanga za Africa. Okutendekebwa kwa Uganda Cranes leero nga tennasitula kwolekera Cameroon kubadde musaayi we wankulukuku nga kwetabiddwamu abazannyi 3 nga kuliko abazannyira ebweru w'eggwanga 7. Bano kubaddeko abakwasi ba ggoolo Salim Chama Onesima Watenga, abazibizi Aziz Kayondo ne Ibrahim Juma, abawutanyi Farouk Miya ne Moses Opondo wamu n'omuteebi Fahad Bayo. Abazannyi abalala okuli kapiteni wa ttiimu Emokwi Ibrahim Mugulusi, Bobos Byabuhanga, Khalid Awucho, Gavin Kizito, Joseph Ochaya n'omukwasi wa ggoolo Charles Lukwago bakwegatta ku ttiimu oluvannyuma. Enkya omutendesi Mitchell lwasuubirwa okulangira ttiimu y'abazannyi 23 gy'agenda naye Cameroon. Amaanyi gaffe gali nti we tubeera wamu tusobola okukola ki kuva kaminga Algeria wadde balina amaanyi amanene buli omu akimanyi, so tugenda nga ffe ttiimu eya wansi oba underdogs naye nga tusuubira nti we tukolagana wamu nga game ewedde e Tanzania tusobola okufuna results ennungi. Omupiira wakati wa Uganda Cranes ne Algeria gwanga 18 omwezi guno nga Uganda enoonya buwanguzi bwokka okusobola okutangaza emikisa egy'osooga empaka za AFCON nga te Algeria yayitamu dda. Kampuni ya MTN etaddewo ensimbi obukadde 3 eri abazannyi singa banaabameza Algeria. Algeria ekulembedde ekibinja ky'omukaaga n'obubone 12, Tanzania era bunange bwekanyakanya ne Uganda nga Niger erina obubone 2 bwokka. Ate ng'eyo tuvuddeyo amawulire amalungi okuva mu nkambi ya ttiimu y'eggwanga y'omuzannyo gw'okubaka eya Cranes ge g'okuba nti star waayo Mary